eyo bwentyo nga nkujjeyo of course over the weekend twabadde ne mwana muwala Spice Dianah. Ebya Spice Dianah bingi era biwanvu naye ngenda kubasaba bwenti Bannayuganda mwebala okuwagira Spice Dianah mwebalire ddala mwenna abazze bannaye mwazze mu bungi mwajidde ddala zagenze okuwera ssaawa wo 7 ku Friday enkuba yabadde ebindabinda nekangakangamu era nga bwe batimba obutebe bwe babujjayo bwe basaamu emifaliso bwe givaayo oba okitegeera naye ng'enkuba neegiranga egira bweti neekwatira neemala neeta neetukangamu paka ssaawa nga 10 ez'olweggulo ziwera 10 ez'olweggulo ekire ne kiteera ddala mukama n'atuyamba enkuba neeyita ne tutaddamu kweraliikirira wadde era abo abantu ne batandika okuyingira abatandise empola era mwattu ne bawerera ddala so twongera okwebaza mwenna abawagidde Spice Dianah mu numbers buli omu estimating okusinziira ku maaso g'ekigamu wadde era abagamba nti yasinze ku gundi yakozebwa tineze kyensuubira nti yafunye numbers ennungi ddala era ekigendererwa kye ekyokuba nti yatadde ku freedom or rather ku lugogo ekyatuukiridde ekyokuba nti yafunye abantu be era abawagizi be abamulaze omukwana era abamwagadde eyo bwentyo nga nkujjeeyo ku nsonga eyo yennyini njagala okwongera okukkatiriza ku nsonga ndowooza badde singa okunnumya omutwe y'ensonga ey'abantu aba VVIP abantu mmwe abasasula okubeera mu VVIP njagala kano nkayiseewo nga kalowoozo ffenna tumanye nti oli bwajja bw'embeera nze Dianah Nabatanzi nensasula VVIP oba nsasudde tebwe yange nti miliyoni zange 3 okubeera ku mukolo okubeera mu kivulu okubeera wonna wendi nzikiriza nti ne bw'abanga receptionist naye asasudde miliyoni 3 nga yagadde kubeera VVIP asigala VVIP oba akantu ako mukategedde inti buli asasudde okubeera mu VVIP oba mu VIP nga yesinza obunene okusinza ku mukolo gwe guba gubadde bannange buli ali mu VIP oba mu VVIP abeera VVIP akagamba ako batukategedde kubanga buli muntu ajja alowooza asinga omulala obunene oba ontegeera buli muntu ajja ayagala treat ey'enjawulo bw'oba asasudde sente nga zeezo n'oli yasasudde zeezimu oba osuubira ki ekyenjawulo oba otegeera arrangement eya VIP okusinza abantu bwe batudde nsuubira nti batudde bulungi nnyo lwakubanga numbers were overwhelming mu VIP era twatuuka akaseera nga ne space ya VIP yandibadde nga abali mu ordinary oba ontegeera nti mwandibadde space esi ennene ddala kubanga twaseera akafo nga tulowooza maybe tables zeezo zaggwayo but at the last minute abantu ne bongera okubanga basasula tables ne numbers were overwhelming eza tables they were overwhelming like zasusse ku kye twabadde tusuubira naye nga mwena twongera okubeebaza ate nga mwasasudde mwebale nnyo okuwagira Spice Dianah mwebale nnyo mwebalire ddala bonna abarepresentinze abasasudde ne musindika abalala abasobodde okutuuka n'ekirala nti abayimbi nga bano bwe babanga bakoze emikolo nsaba bambi tubawe obudde bwe gubanga omukolo gutandika ku ssaawa 2 bwe gubanga omukolo gutandika ku ssaawa 2 nkusaba busabe ssaawa 3 ekinene nnyo beera ng'otuuse naye abantu gweoyagala omanyi bantu balo kye bakola kye bayita ekifiiriza ng'omuntu ayagala tebo za munne zisigale nga nkalu bagambe muzabadde nkalu kyokka nga baazisasudde abamu it is intentional naye mwaswadde si mu bubi kanneme genda yeeyo but thank you so much for supporting Spice Dianah stage of course it was pub yabadde nungi nnyo yabadde nungi ebitagambika so twongera okubanga tukuyozayiza Spice Dianah jagenze jabadde emukono yakikubye jagenze jabadde jinja nayo akikubye kale kwegamba yonna abantu bamuwagidde so tulinze atulabe bwe binaatambula ate eside endala ku weekend ejayo embarane wala yonna jasubira okubanga agenda nemwebala okubanga muwagira music waffe o Uganda kiriza ebyo byongereza akato olunaku olw'enkya ebya Spice Dianah kuba emboozi nyingi nnyo n'ebyokuyiga bingi nnyo n'ebyokwogera bingi nnyo about it but thank you so much for the love and support kale wano wenyini ndaba nga sigenda kubanga nsukawo wabula okubagaliza akaseera akalungi mukama mwenna abankuumire nedda ninawo birthday wano ey'omuntu kasobola tugiyiseewo